Osibye tano munange kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira kwa lipoota gye twafunye olwaleero weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Arua yayozezza millimeters 24 n'obutundu 6, Gulu millimeters 2, Mbarara millimeters 18 n'obutundu 2, Masiri millimeters 15 n'obutundu 4 ate Tororo yawezezza millimeters 13 n'obutundu 6. Bwetulako ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde mu ggwanga lyaffe ssaako ne mu biseera eby'omutuntu tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde bya kidedde nga mwetobeseemuko n'enkuba. Kino nno kiviiridde ku mukuba gw'enkuba okuba nga gusembulidde ddala ne gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe wabula ate ekifo kye tufuna mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kiviiridde ku sserwandula mpewo atudde ku lukalu ng'asindika empewo enkalu ezinnyogoga. Mu biseera eby'okumakya enkya tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okwakanga bwe kakubakubamu wabula ate mu Arua, Kotido ssaako n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi enkuba okutonya era nga n'ebbugumu mu Kotido lijja tukira ddala ku Celsius 30. Ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tubisuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 27. Bwaba ate mu Kasese ssaako ne Kabale tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu nga n'ebbugumu mu Kabale lijja tukira ddala ku Celsius 24. Ebibuga ebirala mu nsi ebisinga obungi tubisuubira n'okuba obudde obw'ekidedde wabula ate mu Lagos tusuubira enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu wabula mu Nairobi ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 23. Mu Washington ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 28. Ebyo bye tusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.